Projan Media TV, yonajo sinzira tuba tukuwa latest updates happening around town, yes, happening around Kampala, happening around social media, tuba tuyingiddewo kutuusaako. Omukyala amanyiddwa nga Jackie Chandiru, omukyala ono ffenna tumanyi yali yafunako obuzibu bwa drug addiction, naye luvannyuma yatereera lwakuba yagaana okudda mainstream media, n'agamba kagira abeerako eyo nga ye omuntu, abeereko mu bulamu bwe nga ye omuntu. Naye olunaku olwaleero ekitwewuunyisizza, avuddeyo n'atulaga emu ku mpeta, aggyeyo omukono gwe, n'atulaga empeta, n'atukakasa nga owagenda okuddamu okubwa embaga. Atugambye ebintu bibiri, either agenda renewing engagement ye oba bagenda kuddamu omukolo gw'embaga ng'embeera ya quarantine ewedde. Ffe kyonna ekituuka mu ggwanga tuba tulina kikutuusaako gwe faani waffe yonna gy'oli. Jackie Chandiru, kyonna ekigenda otuukawo, Mukama akuwa omukisa era congratulations, era tukusabira buwanguzi bwereere. Ku Projan Media TV, likinga, commentinga, subscribinga.